kati wulira mukwano gwange ampuliriza nze AK Master tutolontoke tumaze okubeera nga twambalira galubindi zaffe olunaku olwaleero nkusaba n'obwombefu owulize vidiyo eno mukwano gwange ampuliriza oba oli awo n'ayigamu ekyenjawulo. Pulezidenti w'e Rwanda amanyiddwa nga General Paul Kagame yalangiridde mu butongole gye buvuddeko nga bwagenda okubeera nga alekulira obukulembeze bw'eggwanga ly'e Rwanda. Kino kitwalawa Rwanda ng'ensi, kitwalawa amawanga nga East Africa agali mu East Africa, naddala kitwalawa eggwanga nga Uganda okuli omukulembeze aluddeko ebbanga eddene n'okusingira omukulembeze w'e Rwanda. Ono asazeewo okubeera nga agenda mu retirement oba okuwummula. Ebigambo bino si byange, bya General Paul Kagame akulembera eggwanga erya Rwanda. Olwaleero njagala nnyo tutambule obwanga nga tutunuliza Rwanda eno. Pulezidenti amanyiddwa nga Paul Kagame tutunuulire nnyo okuwummula kwe kubanga guno mwezi gwe tulimu ogwokuna yavuddeyo n'alangirira nti bwe kitaabe ennyo ono agenda kulekulira obukulembeze bw'eggwanga erya Rwanda mu mwaka gwa 2024 gwe mwaka ogujja. Obukulembeze asazeewo buteeke ku mabbali abukwaseko ku muntu omulala naye addeko mu ntebe atunuulire bwe kitambula. Wabula nga tutambula nga wetukuba ttooki mu mwezi guno ogwokuna, njagala nnyo kimanye nti era emyaka gino gimaze okukoona emyaka 24 nga General Paul Kagame ye pulezidenti w'eggwanga erya Rwanda. Ebigambo bino omukulembeze w'eggwanga lya Rwanda yabyogedde ye kennyini n'akamwa ke ng'ali ku mukolo oguteekateekebwa mu mwezi ogwokuna nga wajjukira ekyali e Rwanda mu 1994 oba kiyite genocide 1994 Rwanda. Bantu bangi baafa abasukka mu kakadde akalamba. Mukwano gwange ampuliza nzo kubanga tewali muzaale obanga tewaliwo. Bantu baafa ne batuuka ne mu Uganda ng'emirambo gyabwe gikulukutira ku mazzi ku migga mpaka mu Uganda. General Kagame azze akola ebyafaayo byakoledde eggwanga erya Rwanda biyitirivu. Mukwano gwange ampuliza nejjukira yasooka n'abeerako vice president era minister wa defense mu 1994. Jjukira nti kwaliko Pastor Bizimungu era eyali omumyuka we yali General Kagame, naye ono baafuna obutakkanya ne mukama we era ono yavangayo n'ayogera nga gavumenti y'e Rwanda ebiseera bwe yali eremereddwa okubeera nga eweereza bannayuganda abanalwanda n'obwesimbu era ng'ono yagamba nga gavumenti yali ejjudde enguzi. Ebigambo bino byonna yabyogera nga bitegeeza bannansi era n'ategeeza ku kitta bantu ekyaliwo ku nsi ya Rwanda. Baateekawo ekibiina oba abantu ab'enjawulo abanyarwanda baabangawo ekibiina ekyakiyitibwa Transitional National Assembly nga kivunaanyizibwa okubeera nga kirabirira n'okubeera nga bawaayo obuyinza mu mirembe. Kiyita okuteekateeka Rwanda okubeera nga ewaayo obuyinza mu kuyita mu mpisa ez'okuwaayo obuyinza nga tebazzeemu kulwanagana. Naye pulezidenti w'e Rwanda ebiseera bya Kagame ng'akyali vice yalemwanga n'okubeera ng'akola ebyandikoleddwa ng'omukulembeze olwa Paul Kagame ekinja kye yamuteekangako. Oluusi ne kabineeti ey'e Rwanda ebiseera ebyo Bizimungu yakkirizanga nnyo mu General Kagame eyali vice we, wabula ono yasalawo n'alekulira mu mwaka gwa 2000. Pastor Bizimungu yasalawo n'alekulira obukulembeze bw'eggwanga erya Rwanda mu mwaka gwa 2000, wabula ekifo ky'obwa vice president kyalimu General Kagame era kye yali yaddukanya kyavaawo era obwa vice president mu ggwanga erya Rwanda bwagibwawo. Tewaayita kaseera kali awo mpawo kaaga Transitional National Assembly ey'e Rwanda ne ba ministers ab'e Rwanda baatuula wansi ne bagamba tuteekeko transitional government era bano baatunuliranga nnyo General Kagame era baamukkirizangamu ne RPF oba ekibiina kya PRF ekyali kikulwa Kagame kyalonda abantu babiri, mwalimu Secretary General Charles Muligande ne Kagame
bano babiri be balonda era ne babeera nga beerondako omuntu omu anaabera president. Naye bwe baamala okubeera nga balonda obululu 81 bwali bwa General Kagame, obululu bubiri bwe bwali gwe yali avuganya naye. Kale omwaka gwali gwa 2000 General Kagame we yayingirira mu president wa ggwanga erya Rwanda omujjuvu. Yasooka n'ategeeza ensi y'e Rwanda nti Rwanda evudde wala. Ffenna tulabye ekibaddewo emabega nga mulimu n'ekitta bantu. Era yabajjukiza nti RPF yeenyigira butereevu nnyo mu komya ekitta abantu ekyali e Rwanda, temwerabiranga. Ono yabategeeza nti enteekateeka ze yali alina zaali zigenda kuzza Rwanda obujja, era mu nteekateeka ezo mwalimu n'okulekera okuteekawo ddala bw'ebyobufuzi mu ggwanga ly'e Rwanda. Mwe mwali okuyimiza ebibiina by'ebyobufuzi byonna, era ng'ensonga zonna ezikwasaganya ku byobufuzi zaali tezirina kubeera nga zidisikaasingibwako buli muntu waasanze, kubanga ensi yali ekyalina ebijenyiga bingi, era ensi yali erina ennyiike ng'ekyajjukira n'ekitta bantu ekyali kyakagwawo. Wabula eggwanga erya Amerika lyakkiriziganya ne Paul Kagame omukulembeze w'e Rwanda, n'abantu abali mu ggwanga ly'e Rwanda batuuze bakkiriziganya naye, era ono Kagame yafuna obwesige eri bannansi b'e Rwanda. Bamusaamu obwesige, ebibiina by'obufuzi byonna byaggobwawo, era waateekebwawo n'ennongoosereza. Ne bagamba nti n'ebyobufuzi bwe biriddamu okubeera nga ebibiina by'obufuzi biriddamu okubeera nga bisumululwa mu ggwanga lya Rwanda, tewaliddawo kubeera nga basosola mu mawanga. Tewaliddawo kubeera nga waliwo okusosoza mawanga. Wabula Bizimungu ng'avuddeko. Bizimungu ono yabeeranga ng'awakanya buli ekyagendanga mu maaso, n'abeera ng'abiwakanya. Bino byonna yali ng'abiwakanya. Era mu 2001 yatondawo ekibiina ky'ebyobufuzi eky'okuvuganya General Kagame. Naye ekibiina kino kyaggalawo gavumenti kubanga nkugambye nti Rwanda yali emaze okuteekawo amateeka nti wali kibiina ky'abafuzi kigenda kubeera nga kikkirizibwa kyonna, kubanga abantu bangi baali bakyalina ebiwundu ku mitima gyabwe. Eky'ekitta abantu kyali kiriwo 94, kyali kibaddewo 94, kyaggalwa nga kiguddewo. Nga bwe nkunnyonnyodde, abantu b'e Rwanda ebitundu 97 ku buli 100 bakkiriza nnyo mu General Kagame. Ate kyolina okumanya nti essaawa zino abantu abali mu Rwanda abasinga essaawa zino kitta abantu tebaakirabako, bakiwulira buwulizi, bakiraba ku ntambi. Naye mukwano gwange ffe abaaliwo twakyebera twakiwulira bulungi nnyo. Naye nga Kagame mu bingi bye yasuubiza okukola ebisinga abikoze. 2007 olwo yamwesingawo omukyala yali amanyiddwa nga Diane Rigala yakwatibwa n'aggalirwa, era nga General Kagame kye yagamba nti omukyala ono yali yeebalama okubeera nga asasula emisolo gya gavumenti, yagamba nti kyekyasibye omukyala ono. Naye nga abantu bagamba byali bya bufuzi, tezaali bizinesi. Era General Kagame akalulu kagenda mu maaso n'akawangula n'alayizibwa. Omukyala ono yasibwa okumala emyezi 6, oluvannyuma n'ayimbulwa. Mu 2010 Ngabire, omukyala yali amanyiddwa nga Ngabire, naye yakwatibwa mu 2010 n'asibwa. Omusango gwe yaggulwako gwali gwa kulya mu nsirukwe n'okugezaako okubeera nga atiisatiisa ebyokwerinda by'eggwanga ly'e Rwanda. Mukwano gwange ono yasalirwa emyaka miyitirivu, myaka 15 ng'ali munda. Naye yali akamala emyaka 7 yayimbulwa n'alya butaala. Mwaka gwa 2000 omuyimbi amanyiddwa nga Mihigo Kizito yakwatibwa nga awandiisa oluyimba n'alufulumya nga lumba President Kagame, era nga alaga nti oluyimba luno lwali lulimu ebyobufuzi bingi. Era ono yakwatibwa, President Kagame yamukwata n'amugulako emisango, era bamala omugulako emisango ono yattibwa buttibwa. Basanga mufu. Omwogezi w'amakomera ategeeza nti Kizito Mihigo yeetugira mu kkomera, era bannansi baatya nnyo ne bagamba
nti zino nkola z'abali mu buyinza zezatta omusajja ono yali omuyimbi. Kugambye nti Mihigo yali musajja muyimbi nga w'amaanyi nnyo mu ggwanga erya Rwanda. Yavaayo n'ayimba oluyimba nga lukwata ku Pulezidenti Kagame olw'ebyobufuzi, era nga nolwekuusa ne kukitta abantu ekyaliwo mu 1994. Naye nkugambye tewayita na kataayi, yagombebwamu obwala n'atwalibwa mu kolokonyo bagiyita embuzi ekogga ekkomera, era tewayita n'akataayi tekaayita oba n'akataayi tekaasala, tewayina lutemera lwa liiso. Ono yasangibwa afudde. Omwogezi w'amakomera mu ggwanga lya Rwanda yategeeza nti omukulu ono yali yeetuze. Mbu yali yeetuze bwetuzi 2 mwaka gwa 2022 mwe yasangibwa nga yeetugidde ng'afudde. Naye abantu bonna baakimanya era ne batandika okugamba nti eno nkola y'abannabyabufuzi bakwata abantu ne bamala ne babategekera obubenje baziyite accident, oba ne babatuga, olumala okubatuga ne batereeza siini omuntu ono bamutidde n'abeera ng'eyeetuze. Era abantu tebaamatira kubanga ono Mihigo Kizito yalina abawagizi bangi abamukkiririzaamu, abaagala music we, abagoberezi be. Ono yafa dda. Yebukedde olunaku olwaleero nga General Kagame akirangiridde mu lwatu nti ye obuyinza asazeewo abuddeko ku mabbali mu mwaka gwa 2024. Atuuleko wali ku mabbali naye asomeko kubifa mu mpapula z'amawulire, alaba n'abakutte obuyinza bw'anaaba abuddukanya, wabula nga kyolina okubeera ng'omanya nti Rwanda okuva mu 1994 General Kagame n'omukulembeze oyo yaliko bakoze ebintu bingi, naye ng'okuviira ddala mu 2000 bukya Kagame ayingira ku bukulembeze bw'eggwanga erya Rwanda, bingi ebikyuse, amateeka, obuyonjo mu kibuga kye kikwata nnamba mu Afirika okubeera ekiyonjo, n'okubeera nga mukwano gwange tomala gasamwasamwa na bigambo ebitaliko mutwe na magulu. Era n'abadde teyeesimbibwa ebibiina byonna yabiggala eby'omuvuganya, nayogera kimu nti nze ndi dikiteeta, era ewaabwe bakimanye teri bibiina bivuganya gavumenti mu ggwanga erya Rwanda. Ekyo kitegeereka bulungi. Nze Eke Masa n'obwombeefu nkusaba video no jagituweera ekigalo mukwano gwange ampuliriza omupyo subscribing ku channel yaffe, tuwere nga tutambula ffenna. Kale gweyagala okusiba dreads teeka ennamba y'essimu mu katabo eyo gy'olaba ku screen, osobola okubeera nga mukwano gwange ogiweerezaako message bajja kukolako embiriza nakyo dread ez'emiguwa, oba oli mwami oba oli mukyalo oba oli mwana muto, bategera kye bayita dreads era nga bano bakakensa. Bakusalirako ebitundu 5 ku buli 10 bagamba nti ennambo gijje ku EKTV. Ate era ne bakutuukako awo wooli oyita bayite ne bakolirako awo ewogusigwe tikwetagisa kutina na lugendo oba kusiya gukamba otambula. Bakooneko tojja kusigala kyekimu. I sign out for now. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Peace.